Cindy era bali badduseeko n'abagiraba. Oyo ogugwenga omulimu abaagumaze kikwata kwoli abaakakutte okumalako nako ne byagenda okukolamu eyo period yemulagira ddala nti ddala naye agenda kawomala okutuusa we mumaliriza tajja akati akatadde waliwo agenda okakwata kwesimanyaani obaani naye wanaakakwasa semukama katonda tukatambuze bulungi buli mbeera enteekateeka ne puroguramu nga bwegenda okutambula ssentebe w'ekitundu kino kibeera kya buli azaamaanyi amanya gafufanda amanya bamputa Lieutenant Colonel Jupiter Simwe the patron geto youth. Okay, nga byazze mu bibannange nnyo naye mukama bwe yageze fe abalokole bayibuli etugamba nti mu bulungi ne mu bubi twebaze. So twebaza bwebaza kubanga tewali ntegeka etava wakatugenda naye nga tuli mu kunyolwa olwa maama waffe. Omugenzi obadde omumanyi? Omugenzi mbadde simumanyi nnyo naye mbadde mmanyi omusumba Pastor Bugingo ne Makula nga bakwano bange, naddala ennyo omukwano gwasinga okunyinyiitira omugenzi Katolu Bwama. Batubeererawo nnyo ng'Abakatoliki batulegaanye ne batubeererawo mu butumbe bwonna, so naffe buli lwe bafuna ekizibu oba ekirungi tubeerawo okubajagulizaabo. Ate era nga mikwano gyange gisinga giri mu Katemba, sinayingira amagye naliko mu Katemba. Kyetuwadde tujja kuwalira ddawa lwaki abantu ba Katemba bakumanyi, abayimbi bakumanyi baseredi muyimbi era muyimbi naye owa gospel, nina ennyimba nga 6 Katambule naawe Yesu, Waliya, kaakano nzize Yesu tongoba, ndi mu ddungu naye mmanyi nja kuvaamu n'endala bwezityo nyimba za gospel okujjako ne mu COVID n'abayimbi abalala twakola oluyimba lwa joint olwa COVID, so nembanga mbeera nnyo nabo. So ku lw'omugenzi Katolu Bwama kuva olwo nefuna omukwano ku Makula ne Pastor Bugingo. So mu bizibu byonna mbadde mbeerawo kuba naffe baatubeererawo nga bannakatemba ng'emikwano gy'omugenzi Katolu. Kiki oyinza okubagamba nga famire batubaliriza obubaka obw'okubagiza n'okubagumira? Obubaka obw'okubagiza nsaba maama waffe Naalongo kuba nange ndi muwala mulongo, mukyala mulongo, awo mule mirembe ate nkimanyi abadde mukyala mulokole, so tumanye ali mu kiwawaati, ali ku mukono ogwa ddyo gwa Katonda Mukama Kitaffe. Bagume era mbaagaliza okubeera obumu nga ffe tumumanyi nga Makula ga Bugingo, babeere nga bali mu ssanyu lyabwe, babeere obumu. Ffenna mu nsi wabaamu omuyaga naye bwe waba Katonda gy'ali buli kimu kiteeka. Amiina. Tweyanzanya afande zikoze ziremu. Kaseera kanaku naye era kafuya kuba omutima wena bagambye nti kya buntu era ka buntu tunyolwa naye mu byonna bye tulimo olunaku olwaleero tuli mu kusanyuka
nakwebaza Mukama era nakuwadde mugambe tonakuwala agweranye nga nakuwadde mugambe tonakuwala akimugambe tonakuwala kuli mu kujaguza nakusanyukira bulamu bwa mukadde waffe yaje emyaka 85 Mukama Katonda kwamutwalidde ebyo byabimaze nja kyogera lunwe era mbadde ndi mukirambika tumekiba misinde abaali badduseeko emisinde era abaali bagirabye naddala ejjandira empanvu n'ennyimpi oli akwata akati n'akawa omulala oyo ogugwe ng'omulimu aba agumaze kikwata ku oli aba akakutte okumalako nako ne byagenda okukolamu eyo period yemulagira ddala nti ddala naye agenda akawa omulala okutuusa we mumaliriza yajja akati akatadde waliwo agenda okakwata kwesimanyaani oba ani naye wanaakakwasa se Mukama Katonda tukatambuze bulungi buli mbeera enteekateeka ne puroguramu nga bwegenda okutambula ssentebe w'ekitundu kino kibeera kya buli az'amaanyi okutandika abaana nyongera okugumya abazzukulu nyongera okugumya abooluganda abako n'emikwano ab'emikwano kana akaseera kabeera kazibu nnyo buli muntu yamanyi kyakalowoozaako era takakana kana akaseera omanya tajja kukakana naye tuse Mukama Katonda atugumye era nga nkakasa nti buli kimu kijja kutambula bulungi mikono gyaffe okuva ku House of Prayer tubaniriza webale nnyo webalire ddala Musumba wa House of Prayer International Losias Bugingo kwebaza okuba nga oli mu nteekateeka z'okungubagira mukadde waffe abasumba mu biti ebyenjawulo bannaddiini mwenna abakulembeza ku mitendera egy'enjawulo mwebale okutulinnyira musaayi mutulaze obwa Sseruganda n'obumu tugenda kusobola okutuuka olunaku olw'enkya ate bwe tugenda okugenda mu kitundu eky'eggulu gyetugenda nate okuleka mukadde waffe nga bwe ne bagambye nga bwe tulina enteekateeka n'okutereeza abamanyi emisinde era abaali badduseeko n'abagiraba abaana nyongera okugumya abazzukulu nyongera okugumya abooluganda abako n'emikwano